Wakati nga bannayuganda bakkira obubokisi nga 15 omwezi guno, yintaneti yaggyibwako okwetooloola eggwanga lyonna nga mu bangi abaakosebwa mwe mwali aba mobile money ne bizinensi endala ng'ab'ebyentambula. Olwaleero twogeddeko n'abali mu mirimu egy'enjawulo mu Kampala boogedde ku mbeera emirimu gyabwe bwe gibadde gitambula mu kiseera kyonna eky'okulonda nga bagamba nti ebintu okutwaliza wamu bibadde bitambula kasoobo. Haji Sekanyo Sulaiman akulira Lufulaya Nsooba Slaughterhouse ku Kaleerwe ategeezezza nti emirimu gyabwe gibadde gitambula kasoobo olw'abantu okutya okutambuza ebisolo so nga n'abaguzi agamba babadde batono nnyo. Era nga bwekugambye nti kuleetedde okubanga kunyama etumire ekipaaza n'emiwendo twabumaliriza. Sekanyi alaze ng'ekyokuggyibwako kwa mobile money bwe kireetedde ebintu okwongera okukaluba. Nezza nnyo eta mobile money kubanga sente zaffe zibadde zitambulira mu bbanga, munno bw'abeera engulu n'akugamba mpeereza sente n'agula ebisolo n'abireeta. Bye bisinze okuleetera ddala okuba nti ebisolo bitono ddala ate era n'ennyama ekyali ntono. Naye katusuubire endowooza tulinda bwe tunaatuuka wiiki ejja tujja kuba tuzeeyo muteeko. Nyenje Bernard nga musuubuzi wa nte ategeezezza nti eky'obutabeera ku bwa mobile money kireetedde n'ebbeeyi y'ennyama okulinnya olw'okukaluubirizibwa okuliwo mu kutambuza ssente. Ate ne mobile money naye yaleetedde ddala obuzibu bw'amaanyi kubanga ssente zaffe zibeera ku masimu, tukolera ku masimu okusinga. Abeere n'agamba nti ntunda ente 5 oba 10 n'omuweereza ssente ku mobile money. N'ategeeza erozo ku mmoloka oba n'otumyayo emmoloka n'ejja n'ensima kanogenze naye kati byonna byonna byasaliddwako. Ye John Kasumba omutunzi w'embaawo e Bwayise ategeezezza nti bakaluubiriziddwa nnyo mu kwogerezeganya ne bakasitoma baabwe olw'obutabeerako kwa intaneti ne mobile money. Ebbanga lyonna tubadde nga baggyeko intaneti tubadde tusobola okutambuza bizinensi yonna, tubadde n'okukola tetukola kuba abantu badde batera okwebuuza mu bitundu mwe tukolera era nga tusiiba waka twakadda ku mirimu n'engeri bakasitoma baffe era gye bamanyi nti ensi tennaba kubeera seefu bulungi era tebajja kugula era nga bw'otulaba bwe tuli. Abali mu mulimu gw'okusaabaza abantu bagamba nti batambuza nnyo abantu abagenda mu byalo mu kiseera ky'okulonda ng'era ssentebe wa paaka empya mu Kampala Haji Badru Serunjogi akubirizza abantu abalala okudda ku mirimu ng'agamba nti bo baakomyewo dda ku nguudo okubatambuza. Ekibuga kirungi bajje ku mirimu gyabwe bakole abatna kitukola twatandise okukola paaka zonna zijjudde buli woogenda naye abasaabaze be tutalina naye tubakubiriza abagenda mu byalo mukomewo tukole n'abakyatidde mukomewo teri kiri mu Kampala security enywevu bulungi.